Mugamba mutya mwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero njagadde njogeremuko nammwe abaami, njogereko nammwe abavubuka, njogereko nammwe abasajja ku nsonga eyo ey'amaanyi g'ekisajja, kwegamba mu mbeera gye muyitamu ey'okusoomoozebwa, ey'okusoomooza gye mubeerako naddala nga muli n'abaagalwa bammwe mu nsonga ey'ekikulu. Njagadde twogeremuko, sooke mbabuuliremuko. Nina message zenfunye nga nfuna ku basajja abambuuza, omanyi abasajja abo bazibu. Abasajja ye muntu asirikira ekintu kye, ye muntu asirikira ekizibu ky'alina, kimala kwengera n'alyoka anoonya eddagala, n'alyoka agenda ku musawo. N'olwekyo abanjagadde njogeremuko nammwe abasajja mu nsonga eyo ey'ekikulu. Kakati kyenjagala okusooka obbabuuliramu mwenna abasajja, embeera gye muyitamu ya kusoomoozebwa, embeera gye muyitamu nzibu nnyo. Abasajja abasinga ennaku zino obunafu bungi nnyo nno nga bwe mukiwulira, obunafu bungi. Ebiseera ebisinga omukyala asirika n'atakugamba n'atayogera, naye nga kyabeerako ye yabeera akimanyi. Ebiseera ebisinga mwefaako mwekka, tomala budde bungi mu kisaawe, kwegamba oliko omukyala nga abadde akyayagala naye nga talina kyakukola, ate nga naawe tolina kyakukola olw'ensonga nti omutaka ye abeera abivuddemu ng'akulaga nti apo ye takyalina kyagenda kukola. Kati n'olwekyo ko wenna omusajja, kyenkusaba nkimanyi nti munoonya eddagala mu buli kasonda ka Kampala oba buli kasonda ka Uganda, munoonya eddagala erisobola okubayamba okusobola okuwangalira mu kisaawe. Naye kyenjagala okubagamba, kye mulina okusooka okwetereeza, tonoonya ddagala ligenda kwongera maanyi ga kisajja mu mubiri. Njagala onoonye eddagala erigenda okujjanjaba ekirwadde ekyo ekyakuviirako okubulwa amaanyi g'ekisajja. Ndowooza kitegedde bulungi. Njagala mu mubiri gwo onoonyereze kiki ekyavaako okunafuwa mu maanyi g'ekisajja. Ekyo nno kikulu nnyo mu abaami. Ebiseera ebisinga mwesuulirayo gwa naggamba, temufaayo, temufa ku mubiri gwammwe, temufa ku bulamu bwammwe. Ng'ate ebiseera ebisinga ebintu ebisinga obbanafuya bibeetoolodde, kwegamba bye musinga okubeera nabyo, bye musinga okukozesa mu bulamu obwa bulijjo. Kati n'olwekyo osaanidde ofube okulaba nga ojjanjaba ekyo ekikuleetera okubulwa amaanyi g'ekisajja. Oleme kujjanjaba, oleme kunoonya ddagala likwongera mu maanyi ga kisajja. Ekyo nno kyabulabe nnyo okunoonya eddagala erikwongeramu amaanyi mu mubiri gwo ag'ekisajja. Wabula njagala onoonye eddagala erijjanjaba ekyo ekikunafuya. Ekyo nno kiba kikulu, nsuubira okitegedde bulungi gwe wenna omusajja. Vidiyo eno yammwe njagadde ngezeeko bannyonnyola okubabuulira, oyo anaabasobodde n'akikola n'akigoberera kijja muyamba ajja kutereera. Kati kisookera ddala gwe omusajja ng'omanyi oli munafu, nga nawe tomanyire bunafu wa gye bwava. Kyenkusaba ekikulu kya byonna, weekwata ogende mu ddwaliro, sooka ogendeko mu ddwaliro. Njagala ogende mu ddwaliro nga baliyita ddwaliro. Eddwaliro eryo basooke bakukebere endwadde ez'enjawulo. Endwadde ezisinga okunafuya mu maanyi g'ekisajja, obulwadde obusooka obwa sukaali. Kirungi bakukebere balabe oba olina sukaali mu mubiri gwo, oba sukaali wo ali waggulu. Kwegamba bakukebere balabe, kigenda kukuyamba kuba sukaali oyo, omuntu yenna alina obulwadde bwa sukaali ebiseera ebisinga anafuwa mu maanyi g'ekisajja bulungi nnyo. Kati ekintu ekirala, era byonna byegattirako puleesa, sukaali, kwegamba birungi ne babikebera. Ekintu ekirala bakukebere oba olinamu obulwadde buno bayita obwa kabootongo. Kabootongo oyo naye kwegamba naye abuza amaanyi g'ekisajja bulungi nnyo. Oyo kabootongo kirungi ne bamukebera ne balaba oba omulina mu mubiri gwo, oba tomulina ne bakubuulira. Oba omulina n'otandika eddagala ne bakuwa eddagala ne bakujjanjaba, kigenda kuba kirungi nnyo kuba kabootongo oyo anafuya nnyo nnyo nnyo.
amaanyi g'ekisajja abuza amaanyi g'ekisajja omuntu yali amalako otuuka essaawa n'okola ki n'onafuwa kati n'olwekyo bakukebere kabootongo bakukebere ssukaali bakukebere endwadde ezo mubiri gwo balabe omubiri gwo guyimiridde gutya kwegamba weekyekinga omubiri gwo gwonna mu ndwadde ezo ez'enjawulo kuba zinafuya nnyo omubiri ezo eza vayiraasi n'ezitali za vayiraasi kwegamba ezisiigibwa nazo nezijja obuzi kati ng'okugeza ssukaali ajja buzi tebamusiiga busiizi ne mulimu ezisiigibwa kati ng'oyo kabootongo kandida obulwadde bwa siriimu kwegamba bulungi kirungi ne bakebera omubiri gwo ne bamanya engeri gy'oyimiriddemu ne bakubuulira kati obeera ojja kumanya bulungi omanye nti kituufu ekinnafuya kye kino omanye nti ekinnafuya kye kino kirina okujjanjaba wonaaba okijjanjabye ogenda kuddawo oteere bulungi nnyo aye naddala ng'omanyi nti gwe omusajja osukka emyaka 40 kirungi bakukebere babe nga bakuceekinga omubiri gwo bakukebera endwadde ez'enjawulo ekirala fuba okulaba nga omubiri gwo ogukuumira mu mbeera ennungi fuba okulaba nga weefaako ebyokulya ebiseera ebisinga ebintu ebisinga obbanafuya mwe bennyini mubyeriira temwagala bivaako ebintu ebibanafuya bye musinga okwetooleramu simanyi oba mwali mukimanyi nti obwenzi bwennyini bukunafuya gwe omusajja obwenzi ng'oli mwenzi obeera kuno n'obeera kuli nga mu butuufu olina abakazi nga 5 abakazi 6 10 ebiseera ebisinga onafuwa kizibu nnyo okuva omukyalo oli aye n'odda ne kuwono amaanyi gakendeera amaanyi onafuwa omubiri kiba kizibu okumalako ng'olina abakazi abasukka mu 4 oba mu 3 kiba kizibu nnyo okumalako era ebiseera ebisinga abakazi abo ogenda baleka nga bayaggayagga kuba togenda bamatiza ekyo nkikubulira gwe omusajja abakazi abagenda kusigala nga bayaggayagga togenda bamatiza ekyo nkikubuulira togenda kumatiza mukazi oyo ng'olina abakazi abasukka 2 togenda bamatiza bonna agamaanyi togalina kuba just obeera na mukazi omu naye n'akulema nawe ate olwogatteko owookubiri ogatteko owookusatu owookuna owookutaano ekyo nno kya bulabe kuba ebintu bikyasinza obbanafuya ekisooka ebirowoozo byennyini ebirowoozo by'obaamu kuba obeera n'omukyala muto mukyala mukulu mukyala addako n'omulala nabo n'obwebbali ono akusaba ssimu ono akusaba za mwana mulwadde oli akusaba za bitabo ono akusaba za kino kati kwegamba ogenda okutuuka ku mulimu guli ogwa gavumenti obeera onafuye obeera munafu oba n'ebirowoozo ku bwongo tosobola kubeera n'amaanyi ga kisajja kati awo ojja kgenda ku musawo bana batunda eddagala lya abo omugambe ndi munafu sirina maanyi ga kisajja akupika akupika eddagala naye ng'olaba tokyukako omusawo oyo gw'ogenza okugulako eddagala ly'amaanyi ga kisajja wanaaba tafuddeyo kumanya kiki ekyo ekikunafuya kiki ekikumalamu amaanyi obulamu bwo obuyisa otya olunaku olumalako otya wiiki ogimalako otya biki ebikusoomooza mu bulamu bwo ebyo ebintu bikulu nnyo bimanya gwe omusajja anoonya eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ekyo nkikubuulira kuba ebiseera ebisinga okugeza olunaku osobola oddumalako naye ng'olina ebizibu by'oweetisse ku mutwe biyitirivu ng'olina ovudde ewaka tewalekedde mukyala ssente zakulya ssente zikubuuze ku mulimu bakubanja olina abakubanja lukunkumuli eno omukyala omulala gw'olina ebbali naye akukubira essimu akusaba ssente za kino bakusaba za kiri kati otuuka ewaka ng'ebyo ebirowoozo byonna obitadde ku mutwe obwongo tebugenda kukola ng'we bwina kukola ng'otuuse mu mirimu egyo egy'ekiro olw'ensonga nti oba n'ebirowoozo bingi amaanyi gagenda kubula kati wonaaba ng'otambuliramu ebyo ebiseera byonna ng'obeera mu kulowooza mu kweraliikirira mu kukola ki obwongo bukimanyirirayo okukakkana ng'onafuwa ng'amaanyi gakubulira ddala ng'obeera munafu ebbanga lyonna kati n'olwekyo kirungi nnyo omanye nti mu butuufu obulamu bwange buyimiridde butya olunaku ndumalako ntya biki ebinsumbuwa mu bwongo bwange biki ebinsumbuwa kwegamba ekintu ekyo kikulu nnyo ebiseera ebisinga ng'omusajja fuba okulaba
ng'omanya ebintu by'oteekeddwa okulya ebyo bigenda okuzzaamu abasirikale abagenda okuyamba ku nsonga eyo ey'amaanyi g'ekisajja. Okugamba olina okumanya bintu kyebyo bye nnina okulya kikulu nnyo nnyo nnyo. N'omanya nti kale buli bwenda ekyemisana obutula buno bukatunkuma tebuteekeddwa kubula ku mmere. Ejjobyo teriteekeddwa kubulako. Ensujju teziteekeddwa kubula ku mmere. Muwogo, lumonde, emmere eyo nnungi nnyo nnyo okugirya. Naye ebiseera ebisinga mugibuusa amaaso, temwagala kulya bintu ebyo ebirimu akakaayirira, temubyagala. Ebiseera ebisinga mwagala kulya bintu bino bisiike ebitalina makulu ebibanafuya obunafuya. Mwagala kulya nnyo esosegi, chipusi, enkoko ez'ensiike, enzibwa ennyo ebintu ebyo eby'ebbeeyi mmwe bye mulabanga eby'ebbeeyi ebyo bye bikyasinze okubanafuya emibiri gyammwe. Ekintu ekirala, ebintu ebiwoomerera, ekyo nakyo kya bulabe nnyo. Fuba okulaba nga oba ebintu ebiwoomerera obirya nnyo, fuba okulaba ng'obikendeeza. Afazaali olunaku nnywayo ekintu ekiwoomerera nga tekiweza tampeko, nga tukugamba toweza tampeko. Okugeza waba sooda, nnywa kano ak'olukumi, kyensaba olunaku nnywa kasooda ak'olukumi. Kati olunaku olusigadde, obudde bwonna obusigadde, beera ng'onywawo mazzi meereere. Mazzi n'ebyo ebirimu akakaayirira bijja kuyamba. Ebyo ebirimu akakaayirira ako bigenda kuyamba bulungi nnyo mu bulamu bwo oba mu mubiri gwo. Ekintu ekirala, omwenge guno gwetaaga kwesonyiira ddala. Omanya nti musengo oli munafu, kirungi n'okyusa mu nneeyisaayo, mu ngeri gy'oweeyisaamu mu byokulya, mu ndowooza yo. Oba obadde mwenzi olina okufuba okulaba ng'obukendeeza. Kwegamba ebintu ebyo abasajja bye muyitamu, fuba okulaba nga mubikendeeza. Mugenda kutereera bulungi nnyo. Amaanyi gammwe ag'ekisajja gagenda kuddawo bulungi nnyo, weewuunye n'okwewuunya. Singa onaaba weewaddeyo ne bakebera obulwadde bwonna, ne bakukebera omubiri gwonna, bakunnyonnyole kyekyozudde ekikuluma, bakijjanjabe otereere. Ekintu ekirala, singa bakukebera n'otereera, singa bakukebera ne bakuzuulamu obulwadde ne babujjanjaba n'otereera, ky'olina okugattako omwenge. Oba obadde onywa omwenge ku sitoopingi, toddamu kugunywa. Oba obadde onywa sigala, onywa enjaga, birekeraawo, toddamu kubinywa. Kwegamba omubiri guleke gubeere kwalaali. Okitegeera, gubeere nga gwennyini gwetegeerera nga gwo, nga si gwe agutegeerera. Guleke gwo nga gwo gwetegeerere. Okitegeera, omwenge lekeraawo gunywa singa bakuzuula. Singa weezuula nti butuufu omanyi ng'ekisajja ndi munafu, simalaako, eyagendanga safaari 2 ate nga 2 ezo buli safaari nga ngitwalira essaawa eziwera, kati nga buli safaari ngimalamu eddakiika 5, eddakiika 10. Kirungi omanye nti oli mu bulabe, kirungi omanye nti omubiri gwo gulina endwadde. Kirungi ogende mu ddwaliro bakuceekinge, bakukebere, bakumanye kiki ekikuluma, kiki ekikunafuyiza omubiri, okijjanjabe. Omala okukijjanjaba, k'ogattira n'omwenge gwesonyiwe. Oba obadde ogunywa weesonyiwe enjaga, oba obadde oginywa weesonyiwe sigala, oba obadde omunywa. Ekintu ekyakyo olina okwesonyiwa, weesonyiwe kye bayita sukaali. Sukaali oyo wa bulabe nnyo bannange emibiri gyaffe. Sukaali muleke. Afazaali w'onywa caayi ng'onywedde caayi alimu sukaali, w'onywa ekikopo kya caayi, w'onywa tampeko ng'onywedde tampeko ya caayi ng'erimu sukaali, teekawo wali tampeko 2 ez'amazzi. Ekyo nkikubuulira. Omala okunywa caayi ono, nywerako amazzi gali tampeko 2. Ekyo nkikubuulira. Ogamba ojabule sukaali oyo gw'otadde munda. Naye ng'ekikulu kya byonna, sukaali wandibadde omwesonyiwa. Ekijja kuba kirungi nnyo. Gwekeera ku makya, wenywere kacyayiko nga temuli sukaali. Teekamu akatangawuuzi bulungi nnyo n'akajaani, nywa kacyayiko nga temuli sukaali. Obudde obuddako onywa amazzi. Ku kyemisana we kijja, fuba okulaba ng'olirako enva endiirwa, ze bayita enva endiirwa oba greens eza buli kika ez'enjawulo. Kati kwezo ku mmere, singa bakuleetera emmere oba ogiridde waka, fuba okulaba nga w'ogenda mu katale gw'omwami nga weetuukiddeyo, emmere eno gye tuyita emmere eŋŋanda, fuba okulaba ng'ogigula ogitwala ewaka.
emmere eŋŋanda, ensujju, endaggu, ezo ebintu ebyo, balugu, muwogo, lumonde, ebyo fuba okulaba ng'obigula. Birungi nnyo, bigenda ku mubiri gwo nga mulamu bulungi. Bwe kityo bwe kiri kye nkusaba okitegeera. Kwegamba bintu bingi nnyo binsobola obbannyonnyolamu abasajja ebigenda obbayamba ku nsonga eyo y'amaanyi g'ekisajja. Bingi nnyo byensobola obbannyonnyola. Vidiyo kangikomye wano ereme kubeera mpanvu nnyo, nja kwongereza okwo ate olunaku olulala nyongera obbannyonnyola abasajja kyekisobola okukuyamba okwekuuma omubiri gwo nga mulamu bulungi nnyo. Nkubulidde bulungi nnyo ebintu by'olina okwesonyiwa kijja kukuyamba okitegeera. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugere maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga vidiyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.